omulimo ne gugwa nga Kayihura tamanyi Aronda tamanyi sijui biki nga tebamanyi kati ye jeje kiyakola balaba muntu kudda wano jeje kiyakola ng'asindika yamanya nti gajja kulinkinga wali nti akomyewo Kayihura adume kuba bali at loggerhead nani ne General Kayihura yasindika Balia Brigadier Balia director ISO by then namugamba gendo welcoming omugenyi wange ali awo jja mulaba naye tebamubuulira mugenyi ki kale kwanza ku program yaffe Inside Out WSML News bulijjo muli omukyalo najje musinziira mwebale kutugoberera tuli ku Land Star Hotel e Makindye hotel ya mukwano gwaffe General Moses Bigirwa eyatuleetayo yagenza akola wamugamba nti sound wa studio yaffe mubi nnyo naga nedda abantu bacomplaining abantu balinga balonzi tukolereko wano kati bwe twakola sound n'abeera omulungi mu studio takyalabika tusinzira wano ku Land Star Hotel kizimbe kirungi ngize bannabyabufuzi engeri gye bakolamu ebintu byabwe kandi naawe wano olabika olina kyobalawo ate kubala ki this is your command post kubala ki yagala kuva oli comfortable. There's nothing like a comfortability. Who owns this place? Its owner. Really? Hey, ate ze mbigenda mwebyo. Kifo kyani. Nze kasitansa chai ne bamumpa. Sitansa ba kamere ne bakamba. Banaye bavuzi nga babeera no lugezigezi lwa I don't eat in one place. You know you can't be sure. You know because of my security. Nikububire wano buli. Tebamanyi. Kati waliwo abantu abali ku level ey'okuweebwa obutwa political n'abatali kati abasinga babyeteeka mu bwetezi sitegedde waliwo abali ku level ey'okuweebwa obutwa. Yes. What do you mean? Era we have seen such victims. I buried the Brigadier Noble Mayombo. He was poisoned. Woba tozanyira ku level eri eyawo waggulu power and influence power game nga tuli ku yo level guwerire mmereyo weba mbizirya mbiziyo nomalira bantu biseera naye osanga MP ali eyo atawanya abantu simala gali eyo bagenda kumpa obutwa okiikirira yiri eri Mayuge kati ate wekengerera Kampala aniya Mbona amasimu gano baba gawuliriza yo tugati ebiri ku masimu no gale kadawo bakuwuliriza bakujja kochi enamba ntono nnyo ab'ebyokwerinda wano basobola okuwuliriza enamba naye bamala kusupportinga bagaa kati Bigirwa watuuse byakola tulina okubimanya era ne bagiteeka mu kyuma kyayo wali kyuma kyabwe so gwe bakuwuliriza Bigirwa bakuwuliriza kakati nze CMI ISO ESO okiwulidde SFC abo bonna bakugoberera bulungi nnyo ninga obayisaamu eggaali wano ekyo ku bigambo bino byeyogera ng'olinga atafaayo n'obalula ensonga yennyini lwaki bangoberera nti byoyogera tebibakolera anti yensonga lwaki n'ogamba jjajja yazanye kino balina okumonitaringa kuba waliwo wootuuka n'ova ku radda yaabwe intelligence bagamba ng'avudde ku radda ono ali kuki radda meaning nga tokyabatiisa tebakulaba monitaringa gye babadde bakumonitaringamu so ekibakolera kikukulaba butakulaba kulaba who know one Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday week ne bamanya routine programu yo ne bagenda okugiramu bwe bati uyo iko civilian uko cyenyeje si general no ba civilian banji bali bagamba mwache huyo iko wananchi ngaguwonera olya mmere yo so olowooza byoyogera ku bikola mu Uganda muno bikolebwa wano oba mu America
Do we really have a serious system that would mind about Bigirwa, Omuyang and follow up? Kati kikyoyoge kati kankubuulire nze nali wano nga Sejjusa agenda mu exile 2013 yali yakamalayo ennaku 3 afuuwa ebigambo ngenda okulaba tewali obubaka bwe tewali abuyambako wano kutuula ku ground ate bwali bw'amaanyi obujjukira Sejjusa yakankanya nga bwagala lusuula gavumenti neŋŋamba naye opposition twasiriwala kyenkana ki okuleka omusajja ono atobe yekka asuddeyo omupiira teri agwongerayo nembaka n'okirumba ekyobwogezi amagye gankolako profile because wali muntu wa Sejjusa because I was helping a renegade general atadde embeera mu magye eyiwa ekintu okyegedde kati embeera eyo nga gamagye gali interested. So did they look for you? I was black spotted ne batwakinga okuva wali ebusaabala egangu we nali nsula ne bamonitaringa buli kintu ne bamonitaringa endya biki ne bagamba abavuka ba UID bano bafuumula bufuumuzi bigambo. I like that. But you remind me, it is one thing that we have not talked about. How did you get to Sejjusa and how did you leave him? No, how did I get to him? Wamusulako ku nsawo. I was self-appointed. Self-appointed as his spokesperson. Gwe kennyini? Nga ndaba tewali ayoolawo ki ayamba musajja. Omanyi bye nalaba ebyobufuzi bya wano Simon kijja kulimba. Gavumenti esobola okugwa wano ne wabula agiyoolawo. Nakiraba mu mbeera ya Sejjusa abantu bonna ne bagira mu mayumba oba ani atandise ekintu kino bonna ne balema okugyayo emitwe ne wabula agiyoola. Nze nkubuulira I saw it. So you got to Sejjusa. So I was self-appointed as his spokesperson. Kati naye agenda okubeera eyo ng'alaba vuka bamuyambako wano boogera naye napiike ne tutandika through email ne tutandika okukavinga conversation. So yamala n'akumanya? Yamala n'amumanya era ng'ebiwandiiko bye mbifuna bulungi officially. N'akurecognize bulungi nnyo era ne bwe yafiirwa taata we nzi yatwala obubaka because yali taliiwo. Nzi yatwala obubaka ku lumbe nga lugize bweru abalaalo bonna bali wali aba buli kika State House ng'ekutte bweti n'amagye n'oguma n'ogenda nabutwala nja kulaga ebifaananyi. N'oyogera on his behalf? Saayogera on his behalf na waliwo gwe yaŋŋamba mbiwe lawyer Mushabe ne Dr. Besigye. N'otwala obubaka? Era Dr. Besigye ne muwa kopi, General Tumwine ne muwa kopi, abamagye abaliwo awo ranka zaaliwo. N'obaawo obubaka bwa Sejjusa eyadduka wano Renegade General nga weesiga ki? Ate kwesiga ki? Struggle bwetyo bweba. You have to sacrifice in the struggle. Wadde abantu tebaagala nkugambeko naye nga obanga atomera buli kintu. Si kutomera. Because what would relate you to this, first of all, toli Munyankole. Abakiyiwa. Singa ontuukako Simon. Aba kukiyiwa. Asinga oli munda mukyo. Singa mwe banene. Singa ffe tutabuze. So you took the risk? Yes, because you can't achieve anything without taking risks. You know it very well. Tobanga agwirana na buli kintu. Si kugwirana. Ekyomukisa omulungi, you were senior journalist, waliwo. I was here. It was too hot. It was too hot. Hotter than what you people think is here. Wano tewali kiriwo. Too hot. Nga kyakufa bufi naye omanyi abaafa. Abasirikale baafa mu kasirise abatamanyiddwa muwendo. Bisabya Sejjusa. Maama. Abalala baabasiba emyaka 8 10. Bakyesembayo yakavaayo. Ate nga Banyankole. Nga balowooza nti bakimanya. Anti baali bakola naye.
alikata wenebuuliza gwe wakyetikako toli munankole tewali mu NRM wali towagira toli munnamagye what attracted you genda ogwe mu kintu owagire Sejjusa nga tomanyi gyakitandikira and you are telling me you are self appointed teyakwa appointing struggle bwetyo si buli yagenda e Luweero nti baamuyita circumstance invites you nze sinza gwe kenyini you acknowledge nti it was hot ng'omuntu alowooza government n'okumwogerako obwogezi Sejjusa jjukira waliwo ne bannamawulire nga Kalundi Sserumagga bababonereza radio nefuna n'ebyo simply because they knew that they had talked to Sejjusa. It was hot. Naye wamwesiga otya? But no, watalina kyaggusa. Nze neesiga bubaka bwe. Ojjukira Sejjusa we yateeka ku bunke n'agenda ne Mengo. Ojjukira nga yambadde kanzu ogenda e Mengo. Nze byali bya 96 saaliyo. Tewabimanya? Saaliyo nali mu kyalo. Oli mwana muto mukama wange. So wali yasooka n'atugugumula ayiraba era ono Besigye okujja. Naye omusango gwe gye guli gusomwako ngulaba. David Sejjusa versus Major General David Sejjusa versus Attorney General. It's a landmark case mu introducing law. Si bwe yatukanga n'agenda e Mengo. Nanti ensobi lwaki yatupondooka ku olwo. Tewali yamuwero kaminga. Alwana okwejja ku Museveni adde no mu bantu. Sebo twawagira Sejjusa mu kimpooze nga twawagira Sejjusa. Because politics wa kwatula. Message and is a strong man. Ni government ya Museveni eno. Sebo teso olaba yakakanya Sejjusa. Yakankanya ekintu. Era bwadda kuula okukyo. Neno muhozi project yatuga ya Sejjusa. Buterevu. Yeyajogera. Nadduka. Si kudduka. Because he was defeated in 96 because yabula popular support. Alwana n'omusajja ave mu barracks, omusajja afugisa mateeka g'amagye, alwanye naye paka mu Supreme Court. Yalwana naye? Paka mu Supreme Court. Okiwulidde? Naye abantu ne basigala nga bali kubyawo. N'agamba naye nfaaki. Kanzireyo omusajja. Sina kyakola. Naye nga si kwe kwagala kwe embeera circumstances zamuzaayo. Kati bw'agenda luno jjo n'amala n'akoma mwana ne mukwatagana. Owuliza gy'ali? Omuwuliza? Yakomawo ne lutambuliza ddala. Jjukira yakomawo 2015. Ne lutambuza naye awo. Ye yagamba Dr. Besigye okomawo mu kalulu ka 2016. Besigye yali takomawo. Yali yabikoowa. Kyotegeeza Sejjusa ne Besigye bamanyiganye? Bulungi nnyo. Nnyo. Kubanga mulaale ya Dr. Besigye ye Nakivubo eyo era ffe twaliko aboogezi nkumanyi naye tuze naye ng'omwogezi akalumbalumba buli kintu ki naye omanyi munamagye atanabaganyuka n'ajja kulala ebyobufuzi yali ebimbye bwetyo naye abo Museveni abatya si kutya abatwala mu basement nedda si musiru si buli kintu kya basement akiraba nti ono amenya amateeka olw'ensonga bweti ne bweti kati ye akonsideringamu factors ez'enjawulo kuba kyolina okumanya ekisookera ddala General Kaguta Museveni bali bakulu banne ekituufu kiri nti yabasala ensawo kuba gyali kati olwaleero si kye kyakubye emundu kati ye amanya mukulu munne nga alina byayogera nti ono twakkanya kirala ndi ku kirala yandiba omutuufu kantambule naye mpola mpola kivula butafiire alyanga bw'aba monita well really alyanga bw'aba ayagadde kuba yaba balira ku eki gibakuze naye omanyi mu bimu ku bintu byentya ku Museveni ono abantu bye balikkiriza Museveni musajja mugezi asi musiru kuba Sejjusa musajja mugezi Sejjusa is one of the people I respect most. I know obwongo ne bwaba akutte issue kujajuwinga ayina amagezi no omusajja yabawumba atya n'abatwala ebbanga nno lyonna kati mulaba ku mikutu Sejjusa ali ku Twitter musanga ku Twitter olunanga general would you be there China cheyanziramu like to comment Sejjusa has liked you that's all
nakoma talina kyeyayogengera okitegedde sirina simu ye simanyi gyali nandimubuuza nti naye wakkakkana otya n'okulokoka n'alokoka Besigye bukyaba musibe eyo gyali sirango nga Sejjusa agendayo kati tasobola gendayo and he has avoided to make any comment about it tasobola gendayo kakati nze point gye mbadde nkugamba nti abantu module eyo bali beetaaga support because nga support Dr. Besigye yafuna mu 9/9/2020 emuyambye okutambuza ebyobufuzi paka leero kakati n'agikuuma n'atagimyamu kakati abantu abali ne Museveni mu nsiko baweebwa enkizo singa balina kye bamugamba baba ali naye babadde naye mu magye bakoze biki baweebwa enkizo unlike pure civilian era pure civilian babadde babiri actually basatu Dr. Semogerere Haji Ssebaggala ne Kyagulanyi Ssentamu pure civilian outside that outside Luwero Triangle outside Luwero Triangle wakiwulidde kati bawulirwa mangu kubanga era naye application gyakola mu kuba managinga eri extremely ordinary I mean teri ordinary yes extraordinary extraordinary kubanga amanyi tadumanga musajja wo byakola okuyoola obuyoozi n'ogwira n'emmiri y'amatembe okwata muki kati jeje tatuuka waawo Gali, I think you have made enough sacrifice, by the way. You stand, your support is evidenced. Ate sebo ofuuse musajja mukulu kati politically oli oyagala kufuuka jjajja weebuuzibwa kuba byonna obirabye mbirabye era gwe abirabye toyinza kutya biriwo kati nze bankanga be bali ku ebyo bwe biriwo kati babirabanga bikulu tebankanga Sejjusa yaduma njagala okutegeeza twagala ne tuteekawo akakiiko bakayita General Sejjusa Return Committee nga nze mwogezi waako Kayihura n'akakuba konna ne kayiika nze yasigalako okagula kubasiba compromise twali abantu 18 nze yasigalawo ayimiridde era nze yagguse olutalo paka Sejjusa akomyewo nandi kati mbuzi ate bukyakomawo temuli mwenna twazanya politics wa 2016 ne tumumala ffenna bwe twamumala jjajja n'amutwala jjajja yamuzaayo kati wano juzi ku Muhoozi project awandiise ebbaluwa Muhoozi project agenza agyogedde anti awo n'amalamu omusubi kati mukomawo yakomawo ng'ateesezza kati ate enteeseganya ezo teyakkiriza ffe balwanyi b'eno wansi kuzibeeramu so tewamanya bibakanyako yabyesigaliza nga musajja mukulu mba ndi awo nti ali ku nnyonyi nga totegedde 10 kitundu entebe yatuuka 11:45 emu kitundu yali alisemba bule kufaamu nga ffenna tumanyi nti watuukira wano banywa munywa epaka nakati bamunywanga kati kangubuulire nga nakulaze abaana jjajja bye yasindikira Sejjusa okuteesa naye weewuunya jjajja omuvaako buvi oba obadde omuvuganya omuvaako buvi banene nnyo oba myaka 24 myaka 28 bateese ne Bush wojjeno nga be bamukomyawo igirwa naawe vaa ate kati nkubuulira ze nali munda wali first of all okunsindikira obanga nyooma si kunyooma kati oli naye yali yafuna confidence nti kituufu en operation yajjajja ng'omuntu bwatyo bwakola ebyo very unpredictable era kyekyamuwa confidence n'atula ku nnyonyi n'akomawo ne Muhoozi project tajyogerako omuwala yali wa myaka 25 muvuka wa myaka nga 28 babiri be bamukomyawo bawala be baana be nga bumanya basitafu bajjajja
abaki abakola emirimu egy'enjawulo foreign mission ng'eyo musajja ebigabo byali afuumulidde eyo jajja muzi kubanga n'omwana yennyini agumoga nti kale kange nejegwere ne general just to accept to take up the duty. Era General Royce yasaposalinga entambula zaabwe ne welfare waabwe naye nga tamanyi bagenze kukola ki nga tamanyi jjajja nga yamanyi kuba jjajja yagamba na Royce abo bakoleko balina gye bagenda. Royce ogenda mulaba ojja mubuuza nja mubuuza general ojja mubuuza omulimu ne guggwa nga Kayihura tamanyi Aronda tamanyi sijui biki nga tebamanyi kati ye jjajja kyeyakola balaba muntu kudda wano jjajja kyeyakola ng'asindika yamanya nti gajja kulinkinga wali nti akomyewo Kayihura adume kuba baali at loggerhead nani ne General Kayihura yasindika Balia Brigadier Balia director ISO by then namugamba genda welcoming omugenyi wange ali awo ojja mulaba naye tebamubuulira mugenyi ki namuwelcoming era oli bwe yava munyonyi bwati nga oli afunga kubona ali wansiko General, you are most welcome. I'm here to jump fund safely. Bamujana kutamaka. Paka Semba bule ku farm. Kayihura tagamanyi. Nkugambye jeje. Kola bajaja wakuleka mu kiko. Yasiru wazabasajja be bonna. Nga bulijjo badde okolo. Olwana. Oli mu lutalo wefuula mukolere nnyo. Wa! Akolaga nti gw'olwana we. But do you see that kind of political maturity? That political maturity. Mu managing issues eziri militant. Kiri extraordinary. Okitegedde? Naye omuntu omulala yenna agamba tumukwate. Sebonze ngamba abantu wano ne batuvuma wano. Naye Museveni gyakolamu ebintu. Ate oli ku oyo. Kano Samson Mandi. Teyakomawo. Mulaba Kolola ayogera. Yebaza Museveni. Okitegedde? Yafunga olufunga bwati ng'akumye Katonda esoola eveeko ku ngatto. Lwakasiisa anyumya emboozi juzi yajumza ab'e Kenya ne bagwa amatu. Anyumya emboozi ng'omusajja amumalidde awo. Lwakasiisi. Kati ate nze oyo Sejjusa saaliyo. Nze nali mpagiddeko ku Tumukunde. Nali nsembeddeko ku Tumukunde. Natulako mu nkiiko twayogerako. Nemba ng'amutambuzaako. Naye muno sibagamba mwennyinawe ne tutambula naye ng'olaba awanda muliro ngenda okulira omusajja bamugye mu Kampala ojjukira ng'ali mu house arrest myaka emeka 8 yamalayo 8 years tavaawo musajja bwe yavaayo tubanga nti ono ngenda okulira yesimbyewo akaluko bwa president tusinkanye ekalira eyo bitambula tebitambula azze mu kyalo ewo nagenza okulanga member wa parliament ogenda okuddamu muwulira Minister of Gender, Labour and Community Development. Kati nga naye mugende ka kyategera bwe twali wali bayaseeseetuka. Ntya namusanga ekyankwazo ne mubuuza katono. Bwe tusinkana mpayo kahayi nambuuza nga ajjukira we twali. Kwanze Tumukunde ye muntu yasooka okunkwasa ku $1 eziwera. Ebangamba yali abeera na $1. Toga nti bagamba. Wane Kolola ina amakawe Kolola yali yabeera. Tunyumiza akwata $1 okumva ekinankani bwe ekyo kuzi. Okay my brother. Ogendo zibala nga ziri ezi. 10. Netwogera mu mwaka ki? Wano wayagalidde obukulu wano. Sebo $1 ebiseera ebyo oyampera ngeri ku 2-5. Okitegedde? Kati eri ku 3 n'ezigwamu 2-5. And this was a lot of money. Ezo. Yakuteeka mu sente. Zino zikola omulimu guno. Zino zigenda kukola nti okay. Era nze njala okutegeeza. Yali ayagala nnyo Busoga kubanga niye yatutwalayo Moses Kategere. Weka mulire. Kategere Thomas. Kategere. Oyo. Kati nze kankubuulire abantu bonna benkoze nabo mu byobufuzi. Sinasanga bantu bamanyi kye baagala ng'abali ne jjajja. Bali quick mu decision making. Tebanafuya muntu yenna. Ekyo
time management ekyo kyogedde that discipline Besigye yampisaamu okweggalirwa time management Besigye ku time agambye 9 am otuuke 9:20 bw'ali awo akulinze ne bwe twabeeranga ku FDC mu nkiiko za neeka ezo ezituula bwe mutuuka leeti nga ye yatuuse dda time because time is money n'obutanafuya muntu tumukunde ng'oluga nti tugenda ku meeting agenda gwoba otya tugenda kuwelcoming with a very 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 real show of hospitality nakuwelcoming and they value they listen n'oyogera ebintu byo nawuli ne bwaba wakubitematema tabisenda bizende yakunaga akuwuliriza nawumba n'abanga azimbira ku kikyo nali kukayanjula ekikye that's a rare trait bazibu nnyo era jjajja simanyi ng'ejja yasoloozamu basajja abo bonna kubanga buli gwoyogera naye olaba nga mugundiivu nkugambye ate bonna by the way nga mugundiivu sefu obutafuna mukisa abasajja abo bonna bakulaga nti balina capacity etambuza ekintu mutereevu buli omu in his own right balina capacity naye ate ne bakulaga nti nabo wadde bali bwe batyo naye ono nabo bamurespekta nti ono mugezi yabazimbye olusemanya nti omuyaaye bwe batyo tebamukuba naye kati kye yabasingako kimu kye nalaba yabasingako okumanya biki ebikola politics ow'ekifirika kiri eki magye bagabaddemu naye balima batya okugakozesa nga baagalimu anti bagabaddemu naye bo bagabiramu baalirakisinga bali mu kyaffe omusajja akozesa obwongo bigirwa bazimba kyaffe naye abantu bamwe mwe bawala bwe baga nti musome omusajja mu studying kati bali bazimba kyaffe kati ye ng'azimba kikye we yababbira obwongo awo ye ng'azimba kikye no you're right bo bazimba kyaffe era buli yasavinga nga amagye ng'asavinga n'omutima ogwo okimanyi nga ne mu njogera kyabalira no that's not why we fought bali mu we naye nga ye empiki yeeri wano tewali agitunulamu in fact bw'aba anyumya olutalo asookera ku ye wenayi nalyoka alaga bano nti then I met gundi ng'alinga alaga nti ye yali ku mission yeyingini tobuleeta sitoole kubale mukategeera kati bagenda okumugunduwa bambala ne bamumanya naye bagenda omugunduwa ng'aggumidde tomunyeenya kase yazimba eggi lya SFC eryo ne linywera naaba nga abamazi oba alijjayo ati eri because ordinarily yandibadde eri nga liri basa nti bano bye babakuuma yalizimba differently yazimba different training different ideology same identity UPDF same identity different training different ideology vigiranga obwongo ate leero omuntu temu advance no anti nkubuulira that analysis sigiwulidde ne mu bantu bendooza nti ate kati are they interested in the details that is the whole summary of the UPDF same identity yes. UPDF different training yes different ideology can we look at the ideology the ideology is to keep judge in control UPDF ya UPDF ya gwanga UPDF kyekyafe balimu bagwa abasajja bo kyekyafe kyawamu the we regular force kyekyafe kati era buli muntu gwotuka kakugamba obwana bwe SFC nabo babutya obwana bwe SFC nabo babutya aba UPDF bannamagye bw'aba anyumya ku SFC asala ebigambo anyumya ng'ekigambo ekyenjawulo asala ebigambo tabimalaayo
because their training is different, their mission is different, their ideology is different. Kati bano bagenda okwagala omunyenyaamu nga tanyenyezeka akaluba balina kino kiwi yalina kiri ki ayi ate kati kino kiwi ne kibanga ebiragiro kibijja eri kati oba owedde ebigambo bino Museveni bwabiwulira ate bwabiwulira atya nze I'm a political analyst omusomi we analyze him, we analyze power and its consequences. Good. Omusomi ebintu ebyo ebyamagezi bye nali nsuubira mu bannabyabuzi bali abantu balowooza mbudde ya baggumidde nga sibiwulira tebalina budde obwo bo balowooza politics yono okuba raale byebyobufuzi yasombodde kyakutte bwekiti bakubira lemayuge wano kyagemayo kiti ngoza nawo obisa naye okimanyi nti bantu babiri abasobola oba basatu abatuula mu meeting ne basalawo laala ekubwe ekubwa oba tekubwa babiri basatu ate obwana bwa busoga wanu tebabukwatamu mwiru tebamunyiga ategeeza ekivvu lwasombe yenna last minute mpojja muganga ebule wiiki tekiibeewo bamulinda asuspending nga bamaze n'okutuuka bano abazimba abookya enkoko nebbiya batuuse naye nga essimu eri eyo guluma akobi gulume neŋŋamba wenna nengati kati bano bali wala bali ku gulume RDC balowooza yaganyi ng'amaanyi agajjawo nimbagala that's not gulume balina okujja e Kampala gulume alaatubona era gulume lugenda mutera kikooko nga bali ku gulume wapi nobody was able to see through the gulume they were talking about. I think you need to ekinnuma why bano balowooza they misunderstand me with that degree of experience and knowledge you have at that level of analysis. It is counterproductive to be far from Jajja. Kubanga omuli wala. To me, my honest opinion is you will be closer to him because from gundi Kezalo Omwiddi, ambassador, in his akatono okwogera kunaye ku bya Museveni yankoba ati Museveni loves challenges. Bw'omuchallenginga n'akubona ng'olimu amagezi kabitakambwana nakukulwanisa nga ndi we balowooza he entertains. Now to me I think your brain now your political maturity matches him just like you saw President Museveni laughing nga tikyampamire amukoleramu nga takimanyi nti eri omuntu amutege n'amuimitating nga bw'atyo. The president would be very happy to listen to you analyze him like that if you can do it directed to him. Nze kyendowooza nti is occupied with anything kubanga kisooka sifunanga ku ssimu ye nti wuuna ankubidde naye mpuliramu bw'akubira abantu amasimu si bwe kiri abakubira bangamba akwera n'ababodaboda abakola mu butale eyo going down to that level. Nze lienga nti gankubiddeko takuba ye switchboard yekuba hold on for his excellency president naye ye direct era aba akubye ekyo kyogamba era aba akubye kasoba nga gwoyogedde naye kakati nze maja direct kama pesa kakwata kama pesa kakati nze I'm not looking at that because era naye alina ebizibu byaba mwetoolodde nkukola fitina biki I don't want to threaten their positions. Me I am ekisooka ndi mu struggle. I want change. Struggle mujjako. I want change. You want Museveni to go? Yes, naye tekiŋŋaana kulaba really strength ye. Kale mango yozeza no yanika mu ttaka. Ate kukwanika kujja mu ttaka. Kati gumanyiddewa. Soko mbuulire. Gumanyiddewa. Umanyidde mu bavuganya Museveni. Bavuganya government. Kati obadde ombuuza ki? So kuvuganya is permanent. And I thought okuvuganya kuli circumstantial. Given the circumstances, I am opposed. Bwe bikyukamu I can support.
ate biki ebyakyuse tebinaba kukyuka. Museveni avuddeko. So you are dying oyagala kulaba ng'avaako. Is that the issue? Oba ng'akyusa mu nfuga. Kati gwe kyoba omanya nti buli lunaku ngezaako ne lugaana bugaanyi ne ninda olw'enkya. Ogezaako okibigirwa. Okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. That's now the packaging. Kujjako Museveni. Okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga gye bayita empinduka. Bw'oga nti okuleeta enkyukakyuka, you are talking about the governance and method of work. Do you want to change governance or to remove Museveni? Kye bayita change, political change, kitegeeza ttiimu ebadde mu power kuvaamu endala nejja. Kyentegeeza ekyo. Kyoga nze nkola loosi ki nga nange nkikutte. Oba gwe ndi okumpi nga akikutte. Musajja wange Munyagwa. Pulezidenti wange Munyagwa akikutte. Nkola loosi ki? Solooza ndi akisobola. Anti politics wa Africa wa circumstances. Nze nkugambye wano nti okusinziira bwe ndabye bwe tuze tuzannya gavumenti esobola okugwa ne wabulawo agijjawo. Aisoiti kusejjusa nga buli muntu yeesambye ensonga. Aisoiti ku Kabaka 209 nentuuka n'okubeera omu ku baganda baawa n'abakomandinga. Lord Buloka olwakabaka nga nnaffe tufuuse baakakeeto. Yogera omufariso. Really? Because kyali kigenda ku political change ne tubula akiyoolawo. Naawe kyo ndi mwabula ayoola. Twabula akiyoolawo amazima gennyini. Amazima ekyo kyennyini kyayengera ne kibula akiwanula. Naye nga yo gavumenti yo kulwayo yagwako olubege bweti newenyera kifo kyokufuna ategula kubanga omusajja yali agalina ogamba mutayarisa endege. Lwaki teyarisa? Ebyo bigambo byonna nze kubuulira mutayarisa endege. Kutayarisa ndege eragibwa. Nkugambye gyali giwunye. Hakuna byo bitugambira ebyo bya civilian tayarisa ndege. Museveni ffe tulowooza mbu Museveni was shaken by that 2009 thing. But I don't think. The only thing I see is for the first time yakaluubirizibwamu. Si kukaluubirizibwa. Abaana bwe bagendere nateetaawo okwocha kati kankubuulire kyali kikalubye. Oli ku ebyo olunaku kati kankubuulire omusajja yali avuga emamba era obubaka obwamuvaako jjajja bwe yasinziirako nti mutayarisha endege bamuyita ku radio call. Mamba tezaali nnyingi yali tanaziweza. Zaali ntono. No 209 yemuleeta okulistookinga by the way. Yali awo nga tananywera nnyo. Nga birabanga ebyokusaaga yo 009. Kakati bayita omusajja ku radio call agende ewa Nankulabi kiganye. Nankulabi kikoze ki? Kiganye. Agenda avumiye adispatching abaliwo. Kakati mambe gakube mambe yuwa amazzi. Asimbule Wandegeya ayite Makerere. Abatuuka ayingira junction ya Sapolo kagwa ne bamuyita ku radio call. Jukita tatuuka Nankulabi. Ne bamugamba rakisa sayi ku Lubiri. Omwogezi wa Major Felix Kulaije tavaawo. Bamukwatiddewo waliwo emirambo egigudde abantu basitudde omulambo motivation eri high. Tagenze Nankulabi bamuyise ewalala. Abata natuuka ku Lubiri ne bamuyita ku radio call. Lakini wasikari weiko wapi? Rakisa na Tete. Polisi bagiwambye. Bajyocha. Mundu bazitutte, ebasi bazocheza, buli kintu kyonna kize mikono gya wananchi. Failo za polisi bazocheza, abasibe bateereddwa. Akwaboneka government kugwa. Ya parking of parkings n'amanya nti government yegudde.
n'atandika kuyiiya awonyeewo atya. Are you serious? I'm telling you. No, I remember the events. Kakati ye kenyini yagamba fandi ku radio ko n'agamba afana amazima gennyini Wano kigaana. kirabika kikoze eki. Kubanga invitation esatu zonna ze bamugamba talina we yatuuka. Kati olowooza ku abo bonna ani alina akapasite egamba nti tayalisa ndege muzeeyi ayite. Anti amawulire gatambula ne gatuuka waggulu era n'agamba obusajja bwe bupiloti mutayalisa endege saayoti. No, what I agree with you, the 2009 crisis yabiipinga kwoko okubanga abiipinga gavumenti okuginyeenya era ndowooza it only survived because it was in Kampala. If it had been caught, it was a Buganda issue. Yali ya Kabaka. If it was a national issue nga n'abasoga kibasitudde n'abeegundi kibasitudde, no, that I agree that day government would have collapsed. It was a national issue. No. Naye twali bajega Buganda. No, it was Buganda riots. Buganda. Nobody in Jinja was bothered. Anti labayo. Okujjako abantu nga tebaagala kutegeera butegeezi. The issue of Buganda, it is a national issue. Yendo osome endagaano y'Oluwenda. I know that Buganda set space. Okitegedde? Buganda sets, that I agree. Article 5 eya Buganda ya 1900 Buganda Agreement. Amateeka ge baakola wano mu Buganda galina okuapplyinga mu Uganda yonna. Article 5 of the Buganda Agreement. Era regions endala ezakoleze abazungu ze baateekamuko ku Nankanyi, Tiwazi, Ankole and Toro 1902 n'abakozesaayo akalagaano akalala. Busoga. Twajja buzi. Without an invitation. Are you serious? I'm telling you. So to in the 1900 agreement, the 1902 02 Toro and Ankole. Ekyaddako awo 1902 order in council. Eyo yayongera kunyweza n'okolamu amendments mu Buganda Agreement. Ekyaddako 1920 order in council. Eyo neyongera ezo zonna olwa amendment. Neyongera okunyweza n'okola amendment kusinziira ku mbeera kati eriwo. General, so kombuulire. Mwezi agreements ezo eziri awo na Busoga terina we appear. We don't appear anywhere. Now I know why President Museveni did not allow the Banankole to have the Yawobugabe back. So imputu ye Buganda eriko ne Bankole. Eri mu buwandiike ne Tooro. Kati ye Bunyolo baakuba mukube. Ye yagaana. Busoga n'afukamira. Yafukamira. Tuzirata baba. And that history has followed us up to date. Actually, kyabazinga Saul Wilberforce na Diope ne yatwiza mu kibalo 1962-61 yalwana nga yagala bwa president era nga is more qualified than Mutesa academically n'ebigenderako naye olwa jurisdiction Buganda mweri Mutesa n'abanga alina okubeera first president oli ne bamuwa obumyuka. So na Diope yali mumyuka wa Mutesa yali mumyuka wa Obote? Yali mumyuka wa Mutesa. Okumuyita former vice president. But he was an Obote person. How could he be a deputy to Mutesa ngati yakola Mutesa was a president. N'atugamba nti Obote mwana waife obodda obo. N'amuleeta bw'ati. Anti kati baali bakutte ebifo ebisooka ebisatu. Okay, now I understand. I think that's why Busoga has remained lukewarm to this kind of change. Playing a part in nene. I love this history. To me, buchatukola fenna for all the time we have worked. I think today's show is not just a show for that purpose. For luxury. It is it's a very critical analysis. You have really put together very critical facts, and I think we need to keep this up. But you have been here.
You are not an elder because nkusinga emyaka, but somehow you qualify to become an elder in this kind of thing. Now, lwaki mumalamu amaanyi mu opposition? Kwe kubanga with by the way, that knowledge you have, the story you have today, the analysis you have made today, banno batono be muli nabo ku opposition ababirina. Nono gwe muwana wanono ebyo tabirina. Now that tabirina, wandibadde close to him okuba n'ebyo. If a leader distances abagezi from himself, cannot respect that leader. Because like we have said, one of the reasons Museveni is still driving us, he knows when to deploy who for what mission. Ata amanya ngo wedde nga kati mission yono yeweddeko. Ata agenda okujjako ng'olidde amaze okutegeera atwala mission mu maaso sigga nti eba efiiridde awo. Bwe tukyusiza parliament tuba ne speaker omupya leero. Speaker naye atugamba nti nze nange simanyi gye nava. And he keeps saying, how I wish I was near him to tell him that is not necessary. He keeps telling us nti he doesn't know how he got here. Tamanyi gye yava kujja wano teyakisula teyakirota nako. And that is like it. That. It's simply the reason why is at that level he was not involved in the deep politics. But he played his role, he played his games to be relevant. He was relevant to occupy such a position. Naye nga tali mu deep state. Kwa obeera muli oba omanye ebintu bingi. Bwe bakuleeta eno osobola okumisusinga power. Bwe tusukka wano ojja kundeetera obuzibu katubaliro bwete bwe tumalize baliro ne General Moses Bigirwa, the Inside Out wa SML News. Nze Sir Simon Yanga Lutaya.